Kale abatulaba ku Sakata Vibes tulina eno endala special edition tuli ku mazzi tutambula of course tuva ku mwalo e Kasenyi tuyingira mu lulimi olwo lwoyinza okutegeera gye bandiise ebuziba naye nga tugenda ku Kizinga Namisoke newankubadde tetugenda direct tugenda kusooka ku kyama kyamamuko ku bizinga ebirala ebiranyewo naye nga of course tugenda Namisoke. Njagadde okuwa olugendo luno otegeere entambula y'oku mazzi. Waliwo mmwe abamanyi nti buli agenda ku mazzi alinnya mmeeri ate nga mu njogera ennyangu oba mu kumanya okutuufu mu Uganda tetulinamu mmeeri tulinamu binaala oba ebidyeri newankubadde ebimu babizimbako obuyumba obufaanagana n'obw'emmeeri naye nga wangi nnyo w'osobola otambula nga eyo gy'oyita emmeeri togirinyeeko naye nga ate olina ottuuka wegamba entambula eba esobose eri mu mitendera mingi nnyo oba mu bika bingi nnyo. Abamu amaato g'oku nnyanja mumanyi waliwo ke bayita ppala ne wabaawo ekinaala ne wabaawo bingi ye lwaki njogera nnyo nga nina omukugu amaze ebbanga ku mazzi. Salongo maze ebbanga ki ku mazzi? Nsusa emyaka 2 banze nazaalibwa kumpi n'ennyanja. Kumpi n'ennyanja osusa emyaka 2 ng'otambulira ku mazzi? Ku nnyanja kati buli ekisinga obungi mbimanyi. Ebisinga obungi obimanyi naye bw'obadde oyanjula mpozi wenyinza okunenyaamu si buli muntu yenna aba amanyi Kasenyi n'Ebizinga Namisoke. Mpozi kyenandibadde ŋŋamba omwalo ogw'e Kasenyi wandibadde okubannyonnyola nti gusangibwa mu Wakiso. Wakiso naye nga guliraanye kumpi n'Entebbe. Kati we wali omwalo gwo naye nga ekyalo kwe gusangibwa bakiyita Nkumba. Mpozi oba oli awo abasinga obungi gye bazaala Nabagereka ekyalo ekyo kwe kukola ki kwe gulio. Omwalo gwo munene nnyo kubanga gulina bingi nnyo ebyafaayo gwe gusinga okubeera nga guleeta ebyennyanja ebiva mu bizinga eby'essese. Mpozi n'ekirala ogambye tuva e Kasenyi ku mwalo tugenda e Namisoke. Namisoke tebamumanyi wabula tuva ku mwalo e Kasenyi wadde tuli essaawa eno tutuuse mu mazzi ag'ebuziba naye twolekedde ebizinga by'essese. Tuyingira bizinga by'essese newankubadde nga Namisoke kye kimu ku mwalo ogusangibwa ku kizinga Bubeke ebisangibwa mu Kalangala disitulikiti. Naye ng'ebyo byonna biri mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'essese. Mbuuza ekirala saba. Awo nkitegedde bulungi. Badde nkusaba weeyanjuleko eri abalala ba Sakata Vibes nasaasose kwanjula. Amannya gange nze Ssaalongo Kizzalwanga Kalabya. Nsanyusa okulaba. Nze ndi musajja musese. Tutandike ne ku mwalo gw'e Kasenyi. Omwalo ogwo gusaavinga wa nawa? Omwalo ogwo nyinza okugamba nti ogumu ku mutwe ogulabirira oba ogufiidinga ensi gye bayita Uganda. Omwalo gw'e Kasenyi kubanga guvaamu ebyennyanja ebigenda ku export. Kubanga biva Kasenyi nebifuluma eggwanga bwe biva e Kasenyi ne bigenda mu mafactory. Bwe bigenda mu factory ne babirongoosa amafactory ne gabiweereza ku export. Kakati era e process emu kubanga bwe batebiyiseewo Kasenyi ate factory abaana abifuna ate. Kati ne wabirawo ebyennyanja ebikalirirwa newankubadde kati baabikendeeza tebikyava nnyo mu bizinga okuggyako ng'ozze n'obikaliririra awo. Olw'ensonga baali beewala ng'abantu bwe babagamba bakalirire nga bakalirira mu bizinga beenyigira mu kunvuba embi ne bakalirira bito. Kakati baba baagala n'oleeta ebibisi ne babiraba ne bagezaako okubikebera ne babeera nga biseera babimunatabinga. Kati ne balaba byennyanja by'otutte bya mutindo biribwa abantu naye ng'ebyo ebikalirirwa newankubadde nga nabyo bigenda ku export ng'ensi nga Rwanda nga Zaire nga Sudan, South Sudan babiri ebyo ebikalu n'ebyakendeera bitono ne biba nga abantu bannansi era bye balyako. Kati ebyennyanja nga nkunnyonnyola omwalo gw'e Kasenyi bwe tufuna ebyennyanja okuva mu bizinga bwe tubituusa wano e Kasenyi bigradingibwa
Okay. Ebyennyanja ebinaagenda for export bibeera grade 1. Okay. Kati ebyennyanja grade 2 biba tebikyasobola kugenda byebisigala wano ffe bannansi ne tukola ki ne tubirya. Ne bibeera nga biri rejected naye bo abantu balikazaako no rejected naye nga biba rejected obutagenda wa eri ku export ebweru. Ebyennyanja biba biramu era biba biriibwa naye oluusi temperature yabyo oba eri wagguluko nga tejja kusobola kugenda nabiri kutuuka kubanga kusinzira bebimala nga bigenza kubanga ebyennyanja newankubadde tubiweereza for export naye bitambula mu mitendera ebiri. Waliwo ebitambula nga fresh ebigenda n'ennyonyi nabeera bitambula nga frozen bebiyita mu meeri ng'e Mombasa. Kati ebyennyanja ebyo olwokubanga biba bigenze mu grade ey'okubiri biba tebikyasobola kutuuka eyo bweru. Kaakati ne tuba nga tufuna ebyennyanja ebika bwe bityo. Omweyalo gw'amaanyi nnyo naddala oli emabegako ebyennyanja nga bikyalabika nga tons ne tons ziva awo ne zigenda mu factories era nga buliisa kumpi eggwanga lyonna nga bwe nkugambye. Kirungi nnyo. Kati entambula abantu okuva ku bizinga ebiriraanyeewo okujja Kasenyi oba okuva e Kasenyi ogenda ku bizinga entambula eri etya? Tukozesa maato ag'ebika ng'ebibiri. Waliwo bye tuyita ebinaala. Ebinaala ebyo biba luusi bireeta kago ate ebyennyanja ne bijjira mu maato ge twakazaako da container ebyennyanja mwe bijjira. Naye bwe bibanga kale omuntu abifunye nga wooli tewaliwo container eyo osobola biteeka mu maato gano agakaga agatwala ebintu kago biti ebirala ebyo balekawo space ebyennyanja bisobola okubeera naye banga bibikkibwako ne bitakyafuwazibwa. Bwe bityo abantu bwe bitambuza kago n'ebyennyanja bwe bityo. Okuva e Namisoke tugambe kuva e Kasenyi kizinga ki ekiriraanyewo ekisookerwako? Ekizinga ekyandibadde kisookerwako ate kiri mu district y'e Mukono bakiyita Nsazi. Kyekyo gobeera olengera ng'oli Kasenyi bakiyita Nsazi naye ate ekyo kiri mu district y'e Mukono. Kaakati ekizinga ekyandibadde bw'oba ng'ova e Kasenyi ng'ogenda ku kizinga Bubeka wali omwalo oguyitibwa Namisoke. Ekizinga ekisooka bakiyita Jaana. Awo kitwala bbanga ki okutuukayo ng'ova Kasenyi? Eryato bwe liba lidduka mu speed eri maximum kitwala essaawa 2. Naye bwe liba nga otambula kubanga olaba enkola yaffe eno ey'amaato agaffe gano agakkago eryato gye likoma okudduka ennyo liteekako yingini ez'amaanyi linywa amafuta mangi. Awo wenkugambye awe bw'oba nga odduse nnyo osobola okuddukirawo ssaawa emu n'ekitundu naye amafuta g'onywa gaba mangi kubanga eryato awo liba tusobola okunywa lita nga 10 olw'obuzito bw'eryato. Naye bw'oba nga ogenze mpola mpola osobola okunywa lita nga 6. Kitegedde bulungi. Kizinga ki ekiddako? Ekizinga ekiddako yekyo kyennyini ekyebubeke kwe kuli omwalo gwe Namisoke. Naye bw'oba ogenzeko sayidi endala waliyo gye bayita Kitobo. Naye ate olwo obanga kunuukiriza dda mu Kalangala wasangibwa ekitebe kya district gye bayita Kalangala kubanga obuuka Kitobo waliwo Bufumira n'ebirala awo ebigenda byeyongerako waliwo ebizinga bingi kubanga Kalangala alimu ebizinga ebiwera 84. Kitegedde bulungi. Webale nnyo. Kati entambula eno nga tennajja edda mwatambulanga mutya kati tugambe mu myaka 2 gy'omaze kati ng'oli ku mwaka gw'ogusooka mu byentambula mwatambulanga mutya? Walingawo amaato amanene naye nga gatambula era kumpi genkananga lino bwe liri gatambulanga emirundi 2 mu wiiki. Tugambe ku Mande nga bwe lijja ku Mande liddayo Lwakubiri ne liddamu ne lijja Olwokuna ne liddayo Olwokutaano ne lirinda ate Mande ne lirinda Mande bwe gatyo bwe gatambulanga. Naye ate ennaku zino amaato geeyongera okuba amangi era buli lunaku wabeerawo entambula buli lunaku. So luli lyato we lyakulekanga nga kiwedde ate era nga mu biseera ebyo amaato ago wadde nalinga muto ge gaatwalanga amabaluwa agabika. Oyogera amazima. So waba waafudde mulinda eryato lituuse ebbaluwa ate oyo omuntu enkeera aggiremu agenza okubika ne gwanona oba n'ebigambo obugambo batumanga obugambo n'amabaluwa gennyini gatambula ne gatuuka mu bizinga byonna infact byonna biri mu Kalangala ebisinga obungi bwe bitambula bigenda ne likomawo
neriddayo bwatyo bwetyo entambula yabeerangawo bwetyo. Okay. So kati ekiri kyanguyizaako abantu okuba nga amaato mangi? Mpozi kati kampuni z'empuliziganya zazimbayo emirongooti kisooka namba emu. Ekyo ne kibanga ekizibu ky'okubika kyaggwaawo. Kakati ne wabanga wasigadde ekizibu kyakuba nti entambula era ebeera emu esimbula ku makya ate awo toyinza obutaddamu kufuna ndala okujjako ng'ofunye eryato special n'ovuga eryato special n'oteekamu amafuta n'ekikositinga kinene n'okubanga oteekamu amafuta agawera aganalireeta ate nga lizzeeyo naawe osobole okweyongerayo yoba olaga. Kati kuno ku mazzi bizibu ki ebisingako? Mpozi amazzi gano ebizibu ebisingako ababbi baaliko kati bakendeeramuko bwe baleeta okulwanyisa envuba embi ne bayiwako amajenga mangi. Ababbi bakendeeramuko ne baba nga babba kitono. Ababbi basigalira kubba kiro yinjini z'abavubi ne baziba ne bazitwala naye nga bino ebyokuteega amaato tebakyabikola ng'edda baabikolangako ng'ova eno e Kasenyi odda mu bizinga ng'oli bakwetegereza olutuuka wakati amaato egerina emmundu ate gaba gadduka nnyo ne gabatuukako ne gabajjako buli kye mulina kyonna ne gabitwala naye kati ekintu ekyo tekikyaliwo tekirwawo kizibu nnyo kiraba kyekimu ku bizibu byakyo. Mpozi ekizibu ekirala kya mpewo. Empewo bwe ziba zituli mu sizoni yazo banzi batanga sizoni waliwo ebiseera webeera nga empewo zifuuwa ebika by'empewo kubanga buli kimu kirina kubanga ffe abaluli ku nnyanja tulizirinamu ebika empewo ez'ebuziba zeziva ebuziba nga zidda eno mpozi nga ziva mu south zidda mu north ezo bayita empewo ez'ebuziba era ojja kuli abantu nga baziyita enkwasi buziba bwe biti ebyo ne wabeerawo empewo eziva mu east nga zidda mu west eyo bagiyita nkoma ziba z'amaanyi nnyo. Kati enkoma eyo bw'etandika okufuuwa ebeera ya musana era ffe nga abatambulidde ennyo ku nnyanja tumanya n'empewo ne tugamba kati ezo empewo ezifuuwa za nkuba ezo za musana tugamba ne batuba tukozeseza biri by'abazungu naffe tusobola okumanya nti kati bino biseera bya musana teri nkuba teri kibwa bajja kubaayo musana wokka. Kati empewo ezo eziva mu east mpozi ziviira ddala ndooza ku Indian Ocean bw'abanga ziva eri ku Indian Ocean ziba zitera okuleeta enkuba naye teba tetonya nga ezo zifuuwa naye bwe zikyusa okuva mu west okudda mu east ate enkuba enetandika okutonya era ezo empewo nezidda era emirundi esinga zonna empewo zifuuwa nezigenda nezidda buli kika kya mpewo kasa zibanga nnyingi zigenda ate netuuka ekiseera nezikyusa nezidda ziyinza okudda nga nnyingi ate ziyinza okudda nga nsaamusaamu. Kakati nkugambye ziri baziyita nkoma eziva mu east nga zidda mu west ate eziva mu west nga zidda mu east gye bayita embuyaga. Ate ffe gye tumanyi ku lukalu mwe gye mumanyi ku lukalu mwe buli kika kya mpewo mukiyita mbuyaga naye mwe mugiyita kibuyaga. Nja kinnyonnyolamuko katono awa eyo bagiyita mbuyaga etonnyesa enkuba era bw'ogiraba ndowooza n'ensigo osobola okugula nammwe abali ku lukalu osobola omanya nti enkuba enetera okutandika okutonnya. Eyefuuyira bbanga ki? Teriko bbanga naye nga etera kubaawo mu mwezi nga gw'omwenda gw'omunaana gw'omwenda gw'ekkumi osobola okugirabamu ng'efuuwa ne mu mwezi gwokusatu awo gwokuna ebeeramu era ebiseera ebyo biba bya sizoni ya nkuba era eba etonnya. Kakati mmwe ab'oku lukalu nze bempita ab'oku lukalu mwempewo bwesukka obungi mugiyita kibuyaga oba kikaaki oba kikaaki naffe abali ku nnyanja tuzaawula nti eno mpewo bweti eno mpewo bweti kubanga waliwo ate esukka ng'enkuba etonnya eyo esukka ng'enkuba etonnya ne bweba ya mpewo ki ne bweba ya mpewo ki ate tulina erinnya lye tugiyita tukiyita kisinsi. Kisinsi yeyefuuwa nga enkuba etonnya nnyingi ennyo gwe muyita mulina ab'okulukalu bamuyita kibuyaga kikuŋŋunta nalipulira muwuliro mumwita kikuŋŋunta. Kakati kikuŋŋunta era okutuuka ku kyalo kikuŋŋunta yakunse n'ebitoke ebyagudde kati fe ab'oku nnyanja tukiyita kisinsi oba kasinsi
Yo yabeeramu omuzira. Mubeeramu emizira, mubeeramu engundi, mubeeramu ensoke. Era oyinza okugamba nti akasinsi kafuye mwabaddemu n'ensoke. Ensoke zibeera mpewo ezeekuŋŋaanya ne zeetooloola ne zisitula amazzi. Wakati w'okuwakanyizibwa kw'empewo wagye zidda zivaamu empewo okwenyoolamu ab'e Buganda ab'oku lukalu ke muyita akazimu. Kati nze nakulamanyi obuzimu bw'enfuufu buva eno ku nnyanja era ne bujja eri. Wakati gwe gy'olaba wabeera akazimu. Mu luzungu kye bayita tornado. Kabeera awantu nga empewo esobola okuyitawo emirundi ebiri mu space y'emirundi ebiri ng'emu eva eno ndala n'eyita eno. Era etera nnyo bika singa oba mu bizimbe ng'e Kampala emu nebanga empewo yayise sayidi endala, empewo endala nebanga yabbulukikidde sayidi endala bwesinkana yeetooloola awo. Nolaba akazimu ne batandika okugira wano walingawo omusajja abeerawo biki ebyo naye ate biba bituufu. Ekyo kiba ekituufu kye nkugambye. Ate ku nnyanja ziri ennene kubanga era oluusi tulitwala obuvunaanyizibwa okutunulayo bwe kisangibwa ku nnyanja ennene situla wansi amazzi mangi olumosi n'okukwata ebyennyanja wansi n'ebitwala. Wabula empewo eyo eba etambula kubanga okusinziira ku ludda olwa lusinza amaanyi lugisindika ku ludda olutali ki lw'amaanyi. Naye mu kwetooloola omwo enyoola emiti ebintu bingi bitoka ebigoya amaato esobola okugazinga ng'egasanze magolomere ku lukalu n'eyuzayuza emiti n'amayumba bwe bityo. Eyo bakiyita kisinsi ekyabaddemu ki ensoke. Ensoke eyo ab'olunnyanja oba bali ku nnyanja bamuyita musoke. Era bagereesa ne bagamba nti oyo yali musoke omuzaale newabeerawo musoke omutonde yono gwolaba wa colors. Oyo akuba kubiri. Kati ono aba musoke omuki omuzaale akuba amazzi ye musoke omuzaale. Oli atanywa abeera oza atuwonya amataba nga gundi bwe kiri ekyo oyo eyo naawe bimanyi bw'oba ogenze mu theory batugambanga kati eri ey'amazzi bwejja nekuba wano ng'eri eyakala ng'ejjemunywa oyo gwe bayita musoke omuzaale. Ekyo nkyogera bwentyo nga nsinzira ku bwe kizze kibeera nga tujja mu nnono mu buwangwa bwe tubiddirira mu bigere bwe baba bagiyita kuba bagijjayo nga nze bwekola ki bwe ngisanga bagiyita. Era oli omuntu bw'omugamba nti ensoke bagita ensoke yasimbye oba ensoke esimbye osobola n'okubeera n'ogiraba n'amaaso esituka bweti nekola ekyandibadde ekige ekijja wansi amazzi nga bwolaba nti kazimu kaba kali ku nnyanja kasitula mazzi tekasitula nfuufu. Era awo tebatera nnyo okwesaaliza kuyitawo kubanga n'eryata esobola oddisuulayo. Mu mbeera eyo singa kati tugambe ey'ensoke eba ekubye tugambe nga kilomita 2 ne woolaga wano oyinza kugiwona otya? Mu gundi yaayo mu bugazi bwayo tetera kubeera nnene nnyo kweza kilomita namba. Ebeera mu fuuti nga 5 kwasa kwabirya eri wide. So ebeera bobbanga ki osobola okututunulira n'olaba nti ekubedde eno n'oyimiriramu? Osobola okukiraba oba ogiraba. Era osobola n'okusanga tiyinza okuba nga si emu eno yokka nga aliwo n'egoberera oba nga 2 oba 3 nga zigoberegana. Ate oluusi era ebyo bikibaawo sizoni. Erina sizoni y'ebyo ebintu bwe bityo ebibeererawo mu biseera by'enkuba byennyingi eyo mpewo nnyingi bw'ofuna ekintu bwe kityo. Naye era bw'esitula amazzi era enkuba eba ejja kutonya kubanga amazzi galina gye gaba gagenda gagula eba egamu n'egayiwa. Era omuntu n'akugamba ensoke tugirabye eri ng'enkuba eno kati ekola ki etonya kuba esitula amazzi ago ne gambuka waggulu ate mavanyuma n'egatta. Ekirala kye njagala omanya banga lyotambudde kuno ku mazzi waliwo obuntu olagamba nti emizizo gy'ennyanja senga kukubaako omuzizo mukadde ako osobola olaba obubonero mu bizinga ebimu kwegiri gyetutandika kusinga mu bizinga mu mazzi yandibaddeyo n'emitono. Si mitono nnyo okuggyako mpozi ku mazzi kuno omuzizo ogusinga okubaako baga tofuuwa luwa ng'oli ku nnyanja oba oyita mpewo. Wabeerangawo abasajja edda abaayitanga empewo nga bakozesa luwa. Abo babeeranga bava Tanzania eyo bakozesa nnyo oluwa nga bayita ki empewo nga baagala zaaki bakozesanga matanga mu ntambula yaabwe.
kati era bakozesanga ddagala, in fact bakozesanga ddagala ne bakyusa embe. Ebyo bibaawo ndowooza obimanyi, omuntu asobola okukyusa obudde, omuntu asobola okukola oti, omuntu asiba enkuba. Basese tebatera kugema nkuba, abeera ne bagema enkuba. Basese tebatya nkuba. Omuntu ogema enkuba batajagala. Naye basese tebaginaako buzibu na nkuba, kujjako nga nyingi. Era abo bwe batya abaavanga e Tanzania be baagemanga enkuba ng'eyo, mpewo ne bakyusa ekika ky'empewo kye baagala bwe bityo. Naye nga bo ng'abasese tebalinaako buzibu na nkuba, kubanga era abasese abasinga obungi tebaalimanga, baavubanga. Ate enkuba buli lw'etonnya ebyennyanja ebizaaliranwa bitambula. Mazzi gano galina engeri go gye gabanga gakyuka mu temperature ewa ebyennyanja amaanyi okutambula. Oyogedde ku kya temperature, waliwo akaseera emabegakaawo, tuli mu mwezi gwa 7 oba nga mu Gwokutaano awo ebyennyanja byafa. Kituufu. Kyalisi ffe ng'ab'okunnyanja kale nagezaako okuwuliriza ne minisitule gyeyogera naye ye oluusi yakontana mu statement ze yakola. Bwebale neffe ab'okunnyanja ekiseera ekyo kyali kya byennyanja kulaaka, bakuyita kulaaka, kufa, kufa bituuka ekiseera ne bifa. Waliwo ekiseera byennyanja ebitundu we biba biri awo obungi bwabyo bimalawo oxygen. Byo byennyini bimalawo oxygen. Ebyennyanja byafa. Olaba nali ŋŋenda Namisoke nenvaayo mu wiiki yemu eyo ne ŋŋenda eri e Kalangala Buggala naye kyenkana ennyanja yonna. Kati golooza ennyanja yonna yafa ebyennyanja tebyana bifa biri ludda wa. Baleeta amawulire okuva ejjinja, baleeta eno mukono gy'ogambye. Kakati amazzi enkuba bw'etonnya waliwo amazzi agava ku lukalu nga gayingira ennyanja. Kakati amazzi ogwo gayitirira obungi gabuza oxygen. Agaba gayingidde nga gava eno nga mangi gaba ganyogobwa gaba gabuza, kubanga ogyogezeko experiment ogyofuna ekyennyanja nga kiramu odire amazzi ag'enkuba okiteekemu tekijja kufuna mpewo, kifiirawo, tekisobola kulama. Amazzi teganyogoga nnyo bwe gatyo. Ate ebyennyanja kisobola okumanya temperature y'ennyanja bw'ebeera. Ti wansi wanyogoga jjo ne kiddako waggulu ne bibadda mu wakatikati ne kiva mu kitundu ekimu ne kidda mu kirala. Kati amazzi ago bwe gayingira nga mangi gatambulira mu mazzi ago gagenda ne geekolamu omugandibadde ng'omugga. Abalunnyanja bagiyita ngezi naye ebeera nnene okutwalizaamu okusinziira ku mazzi agaba gayingidde mu nnyanja. Jjukira gayingira mangi. Era olaba okufa kw'ebyennyanja okwo kwatandikira nnyo mu mazzi amampi nga gudde ebuziba. Kakati omugga ogwo gwakulukusa gudda mu east kubanga guba gweyunira gali agannayira agadduka. Kubanga ne bwobanga singa ofuna entamu oba ekintu kyonna n'omulako akatuli bwe nabanga amazzi galina wegafuluma era olabanga amazzi kitakudduka kigende wali. Kakati amazzi ago galeetera okubanga gayita mu byennyanja ebyali birina n'empewo ennungi ne bibanga bikola kibirina okufa. Ate gaali mangi ne gagenda nga gadda ebuziba n'ebyennyanja ne bifa. Naye wala ennyo byasigalayo era oluvannyuma byakomawo. Ate ne mu bino awantu awo mwe gayitanga walingawo ebibanga ebidoojinga ne bisigala awali amalungi bwe bityo, ebimu bifaabira ne biwona bwe bityo. Ye yali enkola eyo naye nga tewaliwo nti butwa kubanga ebyennyanja twabiryanga, abantu babiryanga tewaliwo kibyaba. N'ebinyonyi kubanga ekintu nga kibadde kirimu obutwa omuntu oyinza okulwawo kifuna naye ekinyonyi ate kyangwa mangu okifuna era ekinyonyi kifa mangu. Naye gwe alabako ekinyonyi ekifudde n'abakugu kyabalema ndowooza okunnyonnyola obulungi. Lwaki tebajja ne bakola research bwetu? Simanyi lwaki, bali mu bitabo byokka. Kati kuntambula kati kulyato nga kono biki bye mutambuza ne bye mutatambuza? Tuddeyo wali ku miziro. Muziro kati nga ku kizinga ekyewaffe ekyebubeke okusinga ebizinga ebyessese ebisinga obungi tebikkiriza kuleetayo ndiga. Endiga yabaaki yakolaki? Kirabika mu bajjajjaffe eyo waliwo ko nga bw'omanya ebyemiziro bwe jjajja
eyalayira oba endiga yamukola ki oba yamukola ki n'alayira endiga okuddamu okulinnya mu bizinga era ne kiba nga kyatuukirira akalombolombo ako ne bakakwata teri aleeta ndiga ate era ne kiba nga kigoberera kubanga ne bweribanga oleese yirizi ne bwobanga oleese eddiba bwetuuka ku bizinga emisambo gyayo gyekyanga tosobola kubigireeta n'obeerako tosobola gireetako ekyo kyokubiri obulo obulo tebujja ssese so nga ate buno bamaze okusa mwe bakola amalwa bujja ne singa muvaamu akalo ne kamera ne kagwa ne kamera era gwe omanya eyakasimba oba kagwa aba bali mu kitundu ekyo kubanga ebintu ebyo bisinga obungi byanukulwa laddu n'endiga eri eyanukulwa laddu oluusi lya n'endiga ekitundu kyennyini mwe kiri mulaba embeera yakyo oluusi ebyennyanja bibula oluusi wabeerawo ekikyamu ne bagamba bannaye waliwo kuno yaleetako ekintu ekitakkirizibwa nga kya mizizo ekyo abaana bakula bakimanyi abataka b'oku nnyanja bakula babagamba kubanga naawe wenkugambye era naawe kijja kuba kizibu nnyo ogamba nti kantwale eddiba ngezese ndabe kati waliwo ekizinga nga Nsazi naye ekyo kiri mu disitulikiti ya Mukono kyo nga bwe nakigambye ekyosookerwako ewaali tewazimbibwawo mabaati n'oluvannyuma bakkiriziganya n'omusambu ogwali gugaanyeeko ne gubakkiriza ne gubagamba basooke bazimbire abataka baali bagaanye bwe baamala obazimbira ne kuba ne gubagamba kale nammwe muzimbira kati amabaati ku Nsazi gawezezza emyaka gyosukka mu 10 kati yawo nga mu 12 bateesa esitole eyo awo omusambu ogwo gwakwata bukwasi muntu ne gujja abaagwo ne bagunyooma bwe bagunyooma nga baliko baabaako bwe baali bamanyi nti be bagusamira naye ne gubagamba nti yenze ti si yeggwe ne bagamba mwagala kakasa nti yenze nzije n'amaanyi gange ti ne guddayo akawungeezi n'aleeta bye bayita ebisinsi bye nagambye ne guleeta ebisinsi n'ensoke n'atimbula buli kimu kyonna obuyumba bwonna ensoke ne zisimba mu mwalo abantu ne beegaye ne bagamba tukulabye yeggwe naye nga gwali musambu ogwo bagita nalwoga ne bagusaba ne gubagamba bwe munzikiriza nga mundabye nti kati munsabye bye mwagala era mu bintu bye bagusaba mwe mwalina okukwagala okuzimba ku nnyumba ez'amabaati era ennyumba ez'amabaati ne gubakkiriza ne bagamba basooke bazimbire abataka baako b'oku kitundu oluvannyuma nabo ne bazimba era kati amayumba gatogera ofunangayoko ekiseera n'owubako ebigere osanga sitole eyo ligyongerako kkoko ekyo webale nnyo omusolo guno bakyajenga ni musasula ddi ebintu bino byagenda mu revenue kati ne tubanga emisolo tuwaliwo tuze tuwa fish movement permit okutambuza ebyennyanja kubanga kago aliyo era gwe ow'ekinaala oba ow'eryato erya kago gw'olina okulaba nga ogirina movement permit eyo ekukkiriza okutambuza kati oyinza okugamba nti nze nja kutambulirawo nebasanga ne bakukwata kati kyoba olina okukola okugamba nannyini byennyanja n'agisasula n'akuwa n'otambulira oba ggwe n'ogyefunira ng'ogisasula ekyokubiri layisinsi eryatuli okukkiriza okutambuliza ebintu bwe bityo ku nnyanja oba okukolerako bipimibwa bitwala tanizi meka bwe ityo layisinsi gyokola ki gyoba olina okusasula yaba ya mwaka mpozi n'ekirala kyenandirabye gavumenti teyandisinza okutuwewula mu life jackets zino ziriko emisolo mingi so nga ate ennyanja eno bw'oba olina life jacket ebeera nga owa boda ayamba oba omuntu yenna avuga pikipiki ayambadde element ate in fact eyinza n'okusingako okusevinga obulamu bwo kubanga nze bwe tunaba tuuse mu kiseera nja kulaga we twagwakoko mu nnyanja nga twambadde life jacket buli abantu 6 sawa zaali za kiro ne batunona
ekyo njakikubanga tujja kuyitawo nja kulagawo nga ffenna tuli mu life jacket kujjako omu yekka yali talina life jacket naye yasobola okubanga ffe abayina tumuyamba kati ekirala abadde amaye bw'obuuza emisolo mba ŋŋenda nnyo mpozi oba oli awo bekikwatako abagereka emisolo bandibadde bakirowooza nnyo ku bantu ab'oku nnyanja kubanga emisolo mingi egiva ku nnyanja egiyimirizaawo ennyanja ekisooka ng'ebyennyanja bye nagambye ebyexport ebyennyanja ebivaawo ne bigenda ne bituuka mu myalo n'ebintu ebirala bingi ebyennyanja naye twali twagala layisinsi ez'amaato ziveewo omusolo oguli ku mafuta nga guweebwa ab'oku nnyanja ate nga ne ab'oku nnyanja basasula layisinsi babakyajenga emirundi ebiri tuba tuli ku double taxation omusolo gw'amafuta ate mwe mugusasula era tusasula layisinsi ab'emmotoka tebasasasula layisinsi okimanyi olwa increment eri gye baateeka ku mafuta naye ate tebakola save kumanya ow'oku nnyanja yasinga okukozesa amafuta amangi nkugambye bwe nti nze okugenda ewaffe ku kizinga Bobeke nkozesa lita 10 okugenda n'okudda agenda e Mazinga akozesa lita 2 nga mwana okitegeera omuntu avuwa obuvubi aleeta ebyennyanja bye mugenda ate okutwala wali eri ku export muggyeko omusolo gugenda ayinza okuba nga akozesa liters ezitaka wansi wa liters 10 olunaku obutaka wansi wa naye ezo zonna ziriko emisolo naye nga omuntu owa takisi olunaku lulamba ayinza obutanywa lita 10 naye takyawa musolo ogwo olwokuba bakugamba increment eri kuki ku mafuta asasula third party yokka si bwe kiri n'emmotoka ennana zonna zisasula third party emmotoka entono zisasula third party naye gwe ate asinga okukozesa amafuta amangi bagamba olina osasula layisinsi nga teffe tusinga okukozesa amafuta amangi oba mufuna nnyo mu nnyanja muno ne bagamba sinsi mufuna naffe mutuwewa nezaffe olowooza buli ali waali ng'afuna bwe kyafuna kyasasula eri gavumenti si buli omu naye eno kuno kunyigirizibwa kubanga bye tukozesa yingini zisasula emisolo ng'ogifuna akatimba kasasula emisolo ng'ogufuna embaawo zisasula emisolo emisumaali egikola amaato kuliko omusolo buli kintu kyonna ekikozesebwa mu kuvuba kiriko omusolo ekikozesebwa ku nnyanja kiriko omusolo ne life jacket eyo gyolaba kandi badde nga akatono ke bali batugirako omusolo era kaliko omusolo kubanga life jacket ennungi osobola okusasula omuntu nganze bali badde kulabako kweyo eri awo life jacket eyo egula emitwalo wakati w'omunaana ne 10 ey'omuntu omu naye watyanga eryato litwala abantu 40 yesobola okuba protecting obulungi ezo life jacket awulira sente nyingi ate ng'olusi tosobola zijjamu ate ekisooka bazibula bwe biti ebyo tekitegeeza kuba nti oziguze biwedde ng'owobulaba omuntu aguze elementi gyesobola okukaddiya piki no oluvannyuma lw'emyezi 3 zifa musana guno guzookya amazzi gazoonoona bwe biti ebyo enkuba bw'etonnya ebyo zoonooneka zizimba ne zoonooneka ekinene niyo ekola emyezi 4 eyo ennungi kati ate zino endalalala ziri wakati w'emitwalo 4 n'5 n'6 kati ezo endalalala ziba za luwewere naye nga zandibadde zitwala abantu ab'ekkiro entono ate ezo zo myezi 2 eba emaze okufa eba emaze okufa ate noddamu n'ogula kyokka nga amateeka agamu agatambuza ku nnyanja olina okuba nga eryato abalisaabaliddemu mulina life jackets ezo ekyo kiraba ndowoozo naye ng'ate amafuta oguze lita 10 amafuta agugula lita 10 n'okuteekamu oil yingini zigenda ku service oyinza okugamba nti yingini emu gye tukozesa emu tekyamala tukozesa yingini 2 olw'ensonga nti luli edda wafunanga obuzibu ng'olina yingini emu bw'eba efudde ate olina kufuna buyambi obwaza enkeera yalwo oba essaawa eziba ziddako
bwe buba bukyalibwa ku makya obuyambi n'obufuna oba tolina mpuliziganya waliwo ebitundu ebimu ebitaba na network ng'olina kulinda neotandika ku nnyanja okubanga otambula na mpewo paka lw'onoofuna wali network oba olw'onofuna omuntu ayita wooli n'omunnyonnyola atha n'akusika n'akuwalula n'ogenda ofuna obujjanjabi ku bizinga ebirala naye kati twakyuka okubanga tukikyusaamu ng'olina okukozesa yingini 2 yingini ezo 2 ezitambulatambulako ezisobola okutwala eryato erisobola okwesimisa ng'olibeeramu nga lino oba olisobola oditambuliramu zirina kuba nga za horsepower 4 yingini 2 za horsepower 80 yingini eyo emu empya egula mu miliyoni 16 emu bweti ate nga lina kubanga na yingini namu eziri mu condition ennungi olw'omusolo guliko zigula miliyoni 16 yingini 2 ze miliyoni 32 ate bw'ofuna akuwola waliwo bano batugenda ababola ababa badde bawola piki yingini bagikuweera ku miliyoni 22 eyo 22 ng'okisasulira mu bbanga ki era kitera kuba mwaka gumu n'ekitundu myaka 2 naye naabanga asoloza bwa tisinzira kwale gwe kyoba okoze gyokoma okukola ebbanga eddene n'okuba nga bakukyajinga sente nga nnyingiko magoba mangiko bwekito wekiri twogere ku bubenje kikisinga oleeta obubenje kuno ku mazzi ekisinga okuleeta obubenje nandeemu kutikka nnyo ekyokubiri amaato amakadde ekyokusatu empewo ezitebeereka naye ng'ekyo kiva nga mu ntikkayo yabadde mbi kwekusumbuwa singa otambulira mu biseera nga byampewo nnyingi watisse nnyo kabindo olemererwa kubanga osobola okulemererwa nga tokyasobola nakanyuga bintu ebyo ku mazzi lyato kusituka lindako ng'okanyuga ki for example kati emigaati egyo olaba emmere ng'eno seminti ng'oyo biki sukaali lyato lijjudde kawatabudde n'akaato katono ojja kwagala obikanyuge oyogera kukendeeza ku buzito n'osula ebintu by'abandi mazzi kati golowooza obulamu n'ebintu kiro ekisinga obukulu saalo ebintu byange ng'obisuula mu mazzi nze nakusasudde naye ekirungi esinga obungi bannannyini bintu oluusi batera okubaawo era teri ya blaminga muntu asudde ebintu mu mazzi teri ya blaminga muntu asudde ebintu mu mazzi kubanga obulamu bwe bugagga oba oli awo oyinza n'okwekanga nga akoze n'azaawo n'akusasula naye ng'obulamu bwakyayina nyini bintu ayinza okugamba nsasula asobola okukugamba buli muntu abeera n'entegeera ye abamaato tebabbira omwo ebintu n'abireka ku lukalu ng'abikubyemu akasente n'ajja n'agamba amazzi gatabuse ennyanja eno etera okuba nga etambula kyekimu era buli muntu aba akiraba kati essaawa zino empewo esayizi ekika ky'empewo ekiriko ne gye tugenda baziraba okakasa olugendo luno singa lubadde lwa ku ttaka lwenkanawa era twakasimbulidde kati watutuuse ewa singa tubadde ku ttaka nga tuva Kasenyi amazzi gakaluba naye twandibadde nga tutuuse ekisubi ng'ovudde Kasenyi Ntebe Road Kisubi kusaviyo yenga kumpi anti kumpi speed olaba gye tutambula speed mmeka tuli kumpi ku speed 0 ekituufu si bwe kiri speed 0 speed emu gye tutambula banga ligenda naye eryato lyo likozesa amaanyi mangi yingini ezo kubanga terina we yeekutte emmotoka bweba etambula esinziira ku ttaka naye eno terina weekutte ekwata mu mazzi ate amazzi nago galina na force yago kituufu we kiri obadde okyagamba ebika by'obubenje olusi ziba mpewo mpozi n'ekirala bitetera nnyo okulabikako abantu okulwanira mu nnyanja obutamiivu n'omutamiivu si kirungi nnyo okubeera ku nnyanja abasaabaze oba avuga takikyangu baera osibwa abasaabaze balaba nga atamidde bamugjayo bo ne beevuga emirundi esinga obungi era abantu abatera okutambulira ku nnyanja baba balunnyanja eri balaba nga byakolowo ali ku emabega avuga kubanga eryato balivugira mabega tebalivugira mu maaso
abamujja ne bamugamba vaayo katukuyambe. Era tekitera nnyo okukkirizibwa era tutera nnyo okukyagala abantu okutambula nga batamidde. Mpozi era n'okabanja akalala kamafuta, amaato gookya amafuta. Amafuta gookya amaato olw'ensonga olw'obulagajjavu lwabo ababeera mu lyato abaagala okukola eza sigala. Engeri gye muba mutambuza amafuta oli ayinza okukolereza wali kiba kizibu nnyo eryato okutambula nga teririmu mafuta kubanga amafuta bwe bulamu bwaki bw'eryato. Naye oyo omuntu akugamba nina ennyonta ya sigala nayagala akoleeze amafuta ne gakwata omuliro. Ekyokubiri akabenje akalala katera kuva ku yingini zino bwe zigenda zikaddiwa esobola okusipaakinga naye wesipaakingira jjukira eriraanya amafuta masanyalaze masanyalaze gaayo gasipaakinga ng'era bwolaba emmotoka nti ebadde etambula naye kyamuka oba leesi ekyo kuba neyingini esobola okukyamuka kubanga erina wansi akapropera akapampinga amazzi bwe yeetola bweti amazzi ne gayita mu yingini neewola naye singa kabanga kayonoonese bigira yingini eyo ekyamuka nebanga esobola okukwata omuliro nekiviira ku omuntu avuga alina okubanga mumanyirivu n'ekyokukola nga akimanyi n'engeri gyawunyaamu amafuta amalala butakwata mangu. Tunuulire singa akabenje kaba kazze oyinza kavaamu otya oyinza taasa otya? Ekisooka nnamba emu akabenje bwe kabanga nga tekavudde ku yingini nga kavudde kulya ku mafuta agali munda nnamba emu kyosooka okukola nnamba emu okukwata ekidomola ekisoose okukwata omuliro ekidomola ekyo n'okikanyugayo mu mazzi mwe ne mumuvinga ne muvaawo ekyase osiba lo n'okikwatamu osobola okuzingirira essaati gy'olina ku mukono kuba bwe kiba kyakakwata tekisobola kugira omuntu ojjamu essaati n'ogikutula amapeesa n'osiba ku mukono gwo n'onyika mu mazzi mu nnyanja n'ebisiwala n'okikwata n'okikanyugayo. Owa yingini ye n'atambula nga adda sayidi endala kiri kino nekiviira ne biba bikutte nga bibiri era nabwo mubikanyuga ne muwona. Yesooka namu kati weba yingini nga gyo tetujja gikwata gikanyugayo mmwe abali mu lyato sookawo namba emu gwe nga ddereeva gyamu essaati bwe bumu ku bukugu bw'olina okukozesa obukulagisa nti oli mukugu gyamu essaati ginnyike yingini eyo tosooka gizikiza oba oyinza ogizikiza eba nga ezikidde nyika essaati gikwate ogibikke yonna kubanga ebeera mbisi ebeere ng'eziira terina weefuna oxygen kusobola kukola ki kwaka era esobola okuzikira bwemala okuzikira awo n'olaba kivudde ku ki okusobola okitereeza ne muddamu ne mutambula. Kale tuyanza nnyo biki omuntu byandyagadde omanya ebitalekeka ku mazzi kuno koza abantu bangi batya otambulira ku mazzi abamu batya safety ya accident wezikyo abamu batya entengereze abamu n'emmeme zibasindukirira ye ki ekireetera abantu okusindukira emmeme ku lyato kuno? Eryato lino lyakulanga nnyonyi era ndowooza abantu mu nnyonyi basesema ekiryawulako nti liba open kati olw'okuzunga kuno kwerizunga okuleetera okukola ki okusinduukirirwa emmeeme kyekyo kwekiva. N'ekyokubiri ebintu bye mutambuza osindikiridde emmeeme amafuta gawunya ago gakuleetera okuba oyanguyirwa mangu naye eryato bwe libanga ennyanja nnungi tekuliko keesunda omuntu atambula bulungi. butalekeka ki omuntu bweyandagadde omanya? Mpoza ekirala omuntu nga n'atambula ku nnyanja nnamba emu ye yennyini agule life jacket ku nnyanja abeere nayo. Life jacket eyo esobola okuwonya akabenje konna bwe kabaayo ate ogyambale nga bw'erina okwambalibwa asobola okubenza. Ekyokubiri entambula ey'oku mazzi omuntu asobola aba seefu nnyo okuwona akabenje akaguddewo konna okusinga ku ntambula ey'okulukalu.
ekyo njagala okiwulirire ku nze mmanyi okuvuga emmotoka era ntera okugenda n'e Masaka eyo naye sibeera mu Mativu nga nvuga emmotoka Masaka road n'oyisa eno n'osanga Kabenje n'oyisa eno n'odduka n'okola etyo n'ekyamuka ene slight mistake emmotoka eyo bwebuuka ku kkubo bw'owona amagulu gaba gakutuse. Amazzi yambala life jacket. Eryato liri enkugambye likwata omuliro libalemerere buuka mudda mu mazzi. Saalongo walaba eryato eryagwa eryali lugende luzira liri. Ndimanyi bulungi n'ekitundu kye kyagwamu ndimanyi. Baaliko abalina life jacket ate bajjanga emiramu nga giri mu life jacket. Ekyo nakyo nja kikunnyonnyola. Va mu nnyanja ga ennyanja eryato ng'obadde oyambadde life jacket esitula obuzito bwo osobola okubeerako ennaku eziwera 4 naye mwezi ennaku 4 abantu baba bategedde dda nti eryato lyagudde ku ki ennaku essaawa baba batandise dda okunoonya era wadde tutambudde wano omuntu okusinziira ku mpewo zitambudde bano abali eno n'abali eno basobola okugamba eryato lyagudde mu bbanga bwe riti mu mazzi bwe gati badde tebabadde naffe basobola okukinoonyereza balina ebintu byebalabirako ng'amafuta ago bagasanze ebidomola ebintu byebaba bisanze abantu abatandise okusooka obironda bayinza obbagamba twabironze essaawa bwe ziti kati wabironze essaawa bwe ziti olini tunaapima mulaba mwabironze essaawa 11 nti ye abantu abo babadde batambudde ekitundu bwe kiti nti ye babali mu bitundu bwe biti eryato eryo lyagudde era baba basobola okusanga ate empewo zino era bw'ogwayo zikutambuza ne kuzzaayo eri gye zigenda gye zigoba era gye zidda era mu buli ngeri yonna omuntu asobola okulonda n'owona kuliko life jacket eko kuliko firimbi nti singa omuntu aba takulabye osobola okufuuwa firimbi firimbi eyo omuntu yenna gy'aba ali agiwulira n'agamba firimbi eyo nga mpulira firimbi y'abantu ate ziizo nnyingi ate bakwaliwo eryato erifunye obuzibu. Ekirala wenkugambira nti ennyanja omuntu atambulidde ku nnyanja aba safe okusinga n'atambulidde ku mugondu. Accident nnyingi nnyo ezigwa ku nguudo ngate ku nnyanja tekuli kitwala ebbanga ddene kati kankubuuzeeyo omwaka guno oba mwezi guno ogw'omusanvu wakawulira accident meka eziri ku nnyanja oyinza okuba tonnabakuulirayo naye ate nga abantu beeraliikirira nnyo ennyanja ate nga buli kiseera era emmotoka ezikoze accident ennamu era yewonya abantu ne batwalawa naye ffe ab'oku nnyanja ate ffe nga batweraliikirira nnyo. Ate ekyokubiri omuntu bw'owona ennyanja kizibu nnyo n'okutwala mu ddwaliro kaba nakajanja okuggyako nga bakusanze mu njegooyego za kufa. Omuntu awonye ennyanja ne bamuza ku lukalu atambula butambuzi taba muyi tabadde ekintu ate Katonda yakola ennyanja tekusigalako ku bwongo nga bw'olaba accident buli kiseera naye bakwali nga agugumuka tubadde tufudde nagumukako mu accident taxi yakona forward nemufaamu bana naye buli kiseera naye wano namenyekako amagulu nze navaayo nga nobuse wanowoka naye kyamalako ebbanga kati ennyanja si bweri tekikola era nalwawo okulinnya n'emmotoka kyewuunyisa ennyanja tekikola ate ennyanja kyeweewuunyisa nga yo Katonda yagikola bulala oba n'emizimu gyako simanyi waddira omuntu n'omutta n'omuleeta mu nnyanja n'omusuulayo takka si yemulidde tekka tekkiriza giwaayiriza si yebise ababulirayo mu mazzi baba baki omuntu gwe baleese ne bamusuula mu nnyanja ne bamusibako amayinja asobola okugya okozesezza maanyi n'omuwaliza nakka ewulidde ssebo naye ennyanja totta muntu eri n'omuleeta n'omusuulayo takka. Kati ekyokubiri omuntu bw'aba agudde mu nnyanja mirundi ekisinga obungi bw'aba yakka wansi wayinza okubayo ekyamukwata ng'eggi amayinja nga babeerayo obutimba obwalemerayo n'abiyingizaamu okugulu oba omukono n'abanga bw'abadde aba atuuse okwandibadde ng'okutumba kubanga omuntu bw'amala mu nnyanja ebbanga
omusaayi gumuggwamu omubiri ne gubeera kibiribiri ne gutandika okuba nga gusobola okufloatinga ne gudda waggulu. Kyova olaba nga bagamba mulindeko ebbanga bwe tebajja kutumbuka. Bwe kityo kati ennyanja ekyo bwe kityo ekikola ki ekikola. Be oba ogamba nti abantu balemedde mu nnyanja bakoze bati. Mpozi n'ekirala waliwo abantu ababeera ku lukalu eno kusinga babalaba ku lukalu eno kuba mwe ab'eku nnyanja temubimanyi nnyo. Mugenda ne mujja ne babagamba omuntu eryato lyagudde mu mazzi oba omuntu yagudde mu mazzi oba baguddemu nga babiri oba basatu ne bakugamba abantu abalunnyanja abavubi baddira omuntu oyo ne bamulemeza mu nnyanja ne bamutegerako ebyennyanja. Ekyo kikyamu si kituufu. Teriyo muntu asobola kuzanyira ku bulamu bwa muntu oba bw'abantu bali abali oba twalisa obumba abantu bakyamubala ng'omuntu era wadde aba yafudde kale ng'omulambo gw'abantu. Salongo tolowoozamu nti nno oba omulya mamba yali omu eyavumaganya ekika? Ekyo kiriyo kangenda kikubuulira. Waliyo abantu abagamba baasanga empuuta nga zikuŋŋaanye ku mulambo va ku ekyo nga yali nnene nnyo ng'erinako omukono gw'omuntu gulina essaawa ku mukono. Munda mu lubuto. Wakiwulirakoko? Nakiwulirako. Kati bw'okimubuuza oyo eyakikugamba wakiwulira wa? Agenda kugamba Jjinja mbu yali. Ti ate bw'oligenda Ejjinja ogibuuza bagamba Masaka. Bw'oligenda e Masaka bagenda kugamba Ntebe. Naye ng'ekyo kyatandikira ku mpuuta ezasooka okufa. Zaali nnene nnyo. Abantu ne batandika okugamba nti empuuta esobola okumira n'omuntu olaba oluba bwe lwenkana. Ekumira eyo ekumira. Empuuta eyo gy'olaba ku nnyanja muno mu nnyanja terya kintu kifudde wadde ekyennyanja kinne waakyo nga kifudde tekirya. Empuuta egoba kintu n'ekikwata n'ekirya. Empuuta eringa mpologoma. Empologoma tosobola gitega nsolo nga yafudde n'egisanga ng'eri awo nga yafudde tegirya. Empologoma egoba kisolo ekiramu n'ekikwata n'ekitta n'ekirya. Empologoma n'empuuta weeri. Kakati era nzirako katono nnyo ku kyennyanja n'abantu bagamba eb'emirambo. Ekyennyanja ekitera okusemberera omulambo nga gufudde beera ngege. Yesobola okujja n'eryako olususu luno olusisumbuka eyo ngege. N'empuuta tekikola. Abantu bageraageranya olw'empuuta olw'okuba nti zigejja luba ne luba lunene ekyennyanja tewewunya ekikola kisobola okulya olususu lw'omuntu ebeera ngege. Naye teriyo muntu asobola kuddira muntu omulambo n'agusiba akwatireko engege ez'essiringi 2,000. Mpozi ekirala ekitera okubaawo olumu ng'oli agenda kuvuba n'agusanga naye ng'omulambo ogwo gwasanze gwe babadde boogera nti omuntu wange yabula ayambadde bwati ne bwati amulabye kirabo ky'amaanyi oba mutaddeko emitwalo 10. N'agamba tumusibeko wano ekidomola tugende tutege bwe tunaamala tukomeyo tumuwalule tumutwale. Bwe kityo kye kitera okubeerawo bwe kityo. Ku nsonga y'abaana abavuba ddiiro bafuna ebyennyanja n'eddiiro bibabulako. Ebyennyanja bino nabyo bitambula sizoni nga bwe naggambye bitera nnyo okubeerawo mu biseera eby'enkuba. Ebyennyanja bitera okulabika naye lwakubanga ffe nga entegeere yaffe ey'abaddugavu tusobola okuvuba throughout mwaka mulamba n'okuteekayo eddobo oba akatimba oba ki naye nga olwabira ebiseera nga tebaayo byennyanja. Ebyennyanja ebyo bitera okutambula mu bitundutundu. Ebitundu bwe kiti ebiseera bwe kiti ebyennyanja biba nga bifa kitundu bwe kityo. Ebiseera bino bwe biti ebyennyanja byatambula ne bidda mu kitundu ekirala. Kugana bitambula nga bolaba ente bwe bazirunda ku ttale. Oga leero kati ziriramu ne bigumba n'okugumba. Okugumba ne kuba nga tebirya tebina kibikola. Biri wamu. Bikirize. Ekituufu. Kaakati empewo zo ezimu oluusi bwe zifuuwa kati nga zino ezibaddeko ennyingi ennaku zino ezibadde zikunta ne zisituka ne bitandika okutambula okulya. Era abantu byatandika okubikwata. Naye nga sizoni ebeeramu ebyennyanja ebeera gwa 3 gwa 4 n'endala ebeerawo September, October, November.
naye nga muno mubeeramu okulondereramuko. Baba balondereramuko kale era ebika by'okuvuba waliwo okubanga emigonjo gyegikwata. Emigonjo baddira ewuzi ne basibako amalobo. Kakati amalobo ago omuntu okusinzira obungi oba obunene bwa wuzi bwoba okoze obwavu waayo ng'emalobo osobola okusanga omuntu ng'alina amalobo 10 uwuzeemu, omulala ng'alina amalobo 2, omulala ng'alina amalobo 5, omulala ng'alina amalobo 8, omulala ng'alina amalobo 10, omulala ng'alina amalobo 15. Eyo wuzi emanyenkana etya bogera wuzi eyo bagiyungako ginne bwawe bagenda bagiyunga. Kati wuzi eyo bakuba ti tewampademu budde bugira nandibadde ngikulagako bwefaanana naye nja kulagako gye balandulula ne basibako namuko muneeri munaabavu batwala. Naye kati mu mateeka bagamba tubeere nga tukozesa amalobo okuva ku nnamba 9 okukka wansi 9, 8, 7, 6, 5, 4 bwezityo baba gakwata okusinziira ku bunene bw'eddobo n'ekyennyanja bwe kikwata ekyenkana. Kubanga namba 4, 5 ekwata empuuta eweza esukka mu kilo 2. Eryo liba lyenkana ng'olugalo liba ddene. Kaakati kati eryo baliteekako kisiki era waliwo amalobo agagendako byennyanja binne waabyo nga kasulu nga okwata engege n'ogiteekayo nayo bwetyo okwata obusise mutundu obuto obukolongo obuto bwe bityo. Kakati wabeerayo ebiseera nga ebyennyanja ebyo ebinene binoonya obwennyanja obwo nga tebisobola bifuna naye nga tegoba obitega mu katimba kaabwo bikwata okusinziira bw'oba oteze mu mayinja eyo n'obireeta n'obiteeka ku ddobo n'okwata ekyennyanja ekyo. Kiki ekisinga waliwo wano webagamba nti nno omuvubi asobola ogenda mu nnyanja n'avaayo nga tafunye yadde akantu ate omulala n'agamba nti leero kangende wali nnonya ebyennyanja byange era n'agenda n'abijjawo. Bakozesa ddagala ki ekisinga okukwata ebyennyanja? Kweteekateeka oba ekyo tekiriyo okugamba nti kangende wali nnonewo ebyennyanja byange tekibaayo. Wabula omuvubi oba omuntu yenna abeera ku nnyanja ng'avuba emirundi egisinga obungi olw'okubanga ffe abavubi ennyanja ffe tugyeyonoonedde nga tugivubamu bubi tusanga emirundi egisinga obungi nga tetufuna. Kati okuba kuyita kwebambula nti neebambudde sifunye eyo kiri common. Kati ate nekireetera n'ababbi abakozesebwa nga muntu akozesebwa nga mubbi nabba ebyennyanja bya mukama we n'akomawo n'abitunda n'abiguza omulala ng'agenze n'akwata n'abiguza omulala n'akomawo era n'agamba mukama we nti tetufunye. Kaakati ono ye akugambye nti ebiri wali kangende mbijjewo kiba kitegeeza bategeraganye n'oli agenda okubibba abiteeke mu kifo ekyo abinonewo agenda abinonewo abireete. Ensonga eyo kwebeera ssebo okoze ekirala kiva ku ki ogamba nti naba n'asula ku nnyanja taliira? Lwaki omuntu mu byennyanja muba mubikooye omuntu n'alya gulinizi omuntu n'abula ne mukene gwalya aba tayagadde oba? Bagamba lugero lugamba lw'Abaganda nti okuliraana ennyanja sikuliira si bwe lutyo. Kiba kitegeeza nti kati gwe ogiriraanye olinamu ebyennyanja bimeka essaawa eno era singa oba otuuse nga oyagala kufumba kulya olinawo ebijjo byokulya tekitegeeza kuba nti alinaanye ennyanja alina okuba nga afunye ebyennyanja. Kwe kwava olugero olugamba nti n'okuliraana ennyanja sikuliira. N'eyazimba okumpi nayo ayinza okuba nga talina nakatimba kasobola bitegayo kubikwata n'osanga ng'anoze doodo ali mu ntula alya n'osanga ng'alina mukene gw'alya
kwe bagamba okuliraana ennyanja sikulira. Ate kati olugero olwo lutuukiridde nnyo mu biseera bino, ebyennyanja tebikyalabika. N'abali eno mu bizinga obasanga bali ku bijanjaalo balya, bali ku mukene balya. Eno mukene tebamubalanga nva, bamubalanga alidde amaluma, omuntu okusanga ng'olya mukene. Ate nga edda weyali we nakugambidde amaato we gaatambuliranga emirundi 2 mu wiiki, eyalyanga ebyennyanja ebikalu yalyanga amaluma. Olina kulya kiva mu mazzi wali. Nakyenyanja kinakulwa nga kiri fresh kivudde mu mazzi. Kakati naye bwe yiyitirira obungi nga yafunye bingi nga akalirirako. Bw'akalirirako lwaliba ennyanja etankuuse, lwaliba teyavubye nga butimba yakoye enkuba yatonye emusana biki, walibeera biremesebwa omuntu okuba nga tagenze kuvuba. Ekijjayo ekikalu ne bateekamu mu binye. Ate ebinyeebwa tebyabeerangayo nnyo mu mazzi eno. Bafumba bikalu ne bayibwa mu mmere ne bafumba ne balya, abandi bakifumba kyokka. Oluusi n'ebibisi byennyini ng'oluusi bikutuuka. Era awo bakwogerako nga bakwogerako ne ku kyalo. Yewagondi ali mu maluma, twamusanze ali mu byennyanja bikalu ali ago gaba maluma. Edda bwe kyalinga. Naye mpozi kati ekirala, ennyanja eno twagayalamuko kubanga gavumenti be bantu. Twagayalamu wadde wabeerawo abakolaki abatukulembera baagayalamu ennyanja ng'egenda esaanawo, naye ne kati esobola okuddawo. Yasaanawo etya? Esaanawo nga tuvuba bubi. Sizoni bw'etuuka ebyennyanja bikyuka nga bwe nkugambye, sayizi z'ebyennyanja okufa. Oli bw'alabanga takyafuna mu sayizi y'akatimba ti inchi 7 takyakwata, inchi 8 takyakwata, inchi 10 takyakwata, nga waliwo eyaleese inchi 6 n'abitta, kiba kitegeeza omuwadde kuba eriraga nti kati ebyennyanja biri mu inchi 6. Nti ate bw'onoovuba inchi 6 ne biggwamu nabyo nga tebikyakwata 7 ng'odda ku 5 ne badda ku 3 inchi 4 inchi 3 ate ng'akwata obwennyanja buki. Kubanga akatimba aka inchi 4 kakugereze kakwata empuuta ya inches 6. Yebeera yenkana etya? So nga ate mu mateeka tukkirizibwa kukwata empuuta ya inches 2 yebegenda ku market. Okiraba ndowooza. Kati akatimba aka inchi 5 kakwata empuuta ya inches nga 10-12. Siganye nene eri kasobola gikwatamu obwolumu neyebeera mistake yekoonako neegenda. Akatimba ka inchi 6 kasobola okukwata inches 2, 19, 18 era 18 ku local market eriibwa ng'empuuta eba etegeerekeka. Naye inches 2 zeezo ze baagala tukwate tutwale. Era bagamba bw'oba ogikutte eyo mugiri awaka eyo 18-19 eya inches 2 ze bakola ki ze baagala zibagenda. Naye ekyo bagenda okikubira nga kiri too late. Ate n'ekirala kugoberera ebintu ebyo kyetaagisa kuteekamu nnyo. Gavumenti yaffe eno kyengimanyiiko nungi mu kusolooza naye nga mu kuteekamu teyagala kukola ki. Ate n'ekirowooza ti gavumenti ya myaka 10 oba 20 ng'evuddewo. So nga ate ensi ezimu zetusomako esimba omuti nga gujja kukula mu myaka 10-20 mu maaso. Naye leero abamanyi nti eyo gavumenti era eribeerawo ejja kuba tezinnasaanawo. Era eyo gavumenti eribeerawo mu ekyo ekyasa ekyo yeriganyula muki kati ne gavumenti mu biseera bino ebyennyanja okubula ebyennyanja. Nze kyenandirabye yali yeetaaga netuula n'abantu nga nze omu ku bo n'abalala bayinza okuba abansingako kubanga waggulu w'omumanyi temulabikira gavumenti eyinza okuba yeetaaga abantu gammwe. Gavumenti yerina okunoonya abantu, si bantu kunoonya gavumenti. Kituufu. Yandibadde esiba ennyanja neegonjola obuzibu bw'oku nnyanja kubanga ennyanja asobola ogisiba, kubanga bw'ovuba ebyennyanja n'obimalawo oba onoolya ki ate mu maaso. Ate bwe babisiba tuba tunaalya ki olwedde? Teriiyo nga kuteeka abavubi ku lokodawuni. Kyenkugamba yandibadde esiba ennyanja. Nze kyenandiise omwaka mulamba naye nga teryavuba. Naye omwaka ogwo mulamba ensigo ebeera mu nnyanja ekula. Kituufu.
ebeeramu ekola ki ekula wabula mu kusiba ebbanga eyo manye buli kintu kibeerako ne solution yakyo mu bbanga eryo ebbanga lyesiba ekyennyanja singa yasibanga ekyennyanja kya mwezi gumu kiba kitegeeza omwaka mulamba kiba kiwezeza emyezi 12 webale ekyennyanja eky'emyezi 12 kiba kikulu nnyo n'ekyennyanja ekyalimu nga kirina emyezi 12 kijja kuba mwena kiba kinene nnyo 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 kati ennyanja mu bbanga lyesibye abavubi ne bafandinga sente esobola okubabeezaawo paka mwaka mulamba kubanga ebbanga eryo lye musibye omwaka omulamba ebyennyanja ebiba bigenda okukula n'ebyensigo gye bizadde tebivubwa mwaka mulamba mu maaso ate mwaka gumu gokka biba bingi biba bivubwa ebbanga ki deneko kaakati ebyennyanja gavumenti byesinga okufunamu ebya export kati nesalawo okusiba export mwaka mulamba anti ulindako nesalawo isobula nesalawo negamba nti loans oba esente zetwafandinga abantu tugenda zitema ku byennyanja ebya export tukkiriza bafe abavubi bwetugamba nti ekyennyanja kya mutwalo era tukiwaayo n'ekyakakaaga era tukola ki n'ekyogumu ebbiri tukiwaayo okitegeera tetuligaanangako kiba kitegeeza esobola controllinga negamba nateekamu billions 2 mu bavubi oba billions 8 nsubira ozijja mu nnyanja nga abantu batandise okuvuba emyaka 8 mu maaso okiwulira ssebo naye nga nzisala ku misolo ebigenda ebweru abantu ne batakiraba nakiraba musigala mwaka guli babatadde ebyennyanja mubikwata mu bungi ebifuna okiwulira nebanga ate efuna kinene nnyo ate nga kingi naye ng'erina kwerekereza gavumenti erina security eyinza okusiba ennyanja eno yona security gavumenti terina busobozi busobola kulwanyisa nvuba mbi mu nnyanja yonna esobola kukendeeza ku nnyanja yonna naye ekyo kyesobola ekyo era kiyandikozeseza kubanga bwe bayasiba ennyanja gwe ekyennyanja ekibisi okijjewa mu katale era olina kubanga okijje mu kidiba era n'obanga ebidiba nga era ebiteekako license n'ebintu ebitambuza ebyennyanja ebyamu n'ebyennyanja byomu bidiba birabika teriyo kidiba kijja kusangamu mpuuta okusanga ngegenda mu maale nabweziti ebyo ebiralala ate n'ebyo bikola era yandibaddeewo abavubi sente zino zinenkugamba ng'ebawa advise kukola bidiba basobola okukola ki okulundira ebyennyanja mu bbanga lyebeesibye ennyanja yaayo abavubi ne badda ku ki ne badda ku bidiba ne tugumiikiriza kubanga n'omwaka omulamba tusobola okuba nga tuguvubye nga tetufunyeemu wabula nga tulina mabanja naye omutemwa gw'abavubi abali ku nnyanja oba abantu abali ku nnyanja gavumenti ebamanyi neki kyetukolayo ekimanyi naye ennyanja eggwawo terina kontrol yaayo nga bweba tesobola kusiba nnyanja eba terina kontrol yaayo tesobola kontrolinga nnyanja Salongo nga mwabali mu transport corona abakosiza atya oba mufunye mutya corona atukosa olw'ensonga nti luli kubanga kyenalaba ku mazzi nti eri ku luguudo we basiba interdistrict borders ku nnyanja tebasaako musala ne muva mu Wakiso oba mu Busiro ne mudde Sese n'abadde mukono ne bagenda anti ekyo ekintu ekibeerawo nga woku nnyanja Kalangala nga district tekkirizibwa kujjayo omuntu kuva eno kudda eno naye nike singa abanga waliwo ayagadde ng'ali mu bwetaavu tagaanibwa ajja naye era alina kubanga alina ensonga nti amateeka agenda atuukayo nga gakola ki gamukwata okiraba ndowooza bamugaana era n'alinya n'akola ki kiregetereza aba alina bbaluwa zimutambuliza ddala mu nsonga eyo mulwadde mutima azze kunywa ddagala mulimu abantu abalwadde basiriimu nga ddagala balifuniranga eno eyo ensonga ewulizikika era bajja ne babakkiriza ne bagenda mulimu abalwadde abesibye 9 ebintu bwe bityo naaba nga tewakyaliwo nagamba nti alina kumala kutegeeza RDC kutegeeza poliisi muntu yeesibye 9 kufuna lyato kudduka tetulina gundi maato gadduka nnyo gasobola kukuuma muntu bbanga ddene tulina amaato erisobola okuddukira ssaawa nga 2 zokka nga bwe bulamu nga tekitegeeza kumala genda ku disitulikiti e Kalangala nga naye okugendayo obugenzi ssaawa 2 abikolereko
ogenda kakana amaze essaawa 6 akuwa otuuka nosobola okusanga omuntu yeesibye ekyenda kyekyo bwe kityo bwe kibeera ssebo naye nga mu bya covid tukosa olw'ensonga luli waleetanga eryato nga libeeramu abantu abakuyamba okusasula ku mafuta naye kati essaawa eno tetulina we tujja abantu be tutambuza naye nga tetulina omubatwalira ebikozesebwa ng'okulya ate tosobola biteekako omusolo omunene ku sayidi yaffe tetusobola kubanga tubisolooza kinene olw'ensonga ate bo banaaba banajjayo batya ssente nga tebakola ebyennyanja byo mu nnyanja byabula wadde covid gyali wadde taliiyo byabula era abantu babadde mu mbeera yakudduka kugenda mu byalo kulima ebyennyanja byo byennyini byabula naye ndooza byamanya nti ku lukalu tekyali sitabula naffe katukendeeze ku neeyisa yaffesebo kale toyanza nnyo ku bizinga kafi yakola poliisi gyeri ebizinga ebisinga obungi bagenda bateekako poliisi era abantu abo bakola bulungi nnyo ne baba nga bakwasisa era mu bizinga saawa zigenda okuwera 3 nga amaduuka gaggale buli kimu kyonna kiggale okujjako era nabo wali abantu abavuba ekiro era singa bakusanga nga ovuba kiro poliisi tebatenda kyekkola kubanga oba ogenda kuvuba okugamba ofune ekyokulya ab'okulukalu balye ne ku kizinga kifuneko kikifuna abantu b'otambuliza ebintu kati nga wootise kago wano banyini byo tebaliiko mucommunicatinga mutya kuba ndaba ne ku bizinga network nakyo kikulu bwe mba nva eno nga nzira eno bampandikira lisiti z'ebintu ne bateeka ne bazipaakinga oli buli muntu abeerako n'edduuka waagula kubanga ekasenyi wadde mwalo omutono naye aga amaduuka golaba galinga ga wholesale omuntu ojja n'omuwa lisiti eyo byatalina olw'okuba oli abaweereza ye nga naye tajja kujja ate abigule wa munne waliwo ebigulibwa mu maduuka amalala waliwo ebigulibwa mu butale bwe bityo yenkola gye tukolamu naye bibaleetera eno ate era bikozesebwa kubanga nnyanja nkugambye mazeeko emyaka egisukka 2 omuntu nga bamutrustinga nti alina amazima naye bw'oba tolina amazima era tosobola kukikola poozi n'ekirala mulimu abantu abamu bensaasira ajja kusanga nga sizoni ya byennyanja bitambula bantu batambula onsange nga ndeese eryato nga ndijjuzza otuuke eno ojjeyo ng'ozze kukyalako ku nnyanja watereka obukadde bwo wabba obukadde bwo mu gavumenti wabba obukadde bwo gye wabubba wasikira obukadde bwo obuuze nti eryato eryo nga bwendirabalizze lireese ebintu bivaamu ssente mmeka bamugambe nti saawa eno weyasolooza asobola okufunamu akakadde oba obukadde obubiri kubanga mulimu maato kisinziira bunene bwago naye eryato eryo lye bakugamba tobuuzizza birala ebirikwatako eryato lisolooza akakadde kalamba eryato lisolooza obukadde obubiri naye amafuta lyanyweddege ssente mmeka amagenda n'amadda oyo gwolaba ajja kuba nga yanywedde amafuta ga 7,000 okiwulira ssebo tripu eyo gyolaba akoleredde naye te nga liyo n'emisolo fishing movement permitters alina zisasula abakozi abakolako alina okubasasula awo wennyini waaba abireese yingini zikaddiwa n'ebirala kati gwe naawe n'obuuza eryato kulikolanga eryo ssente mmeka n'ogenda n'olikola lyo liba lya mmeka eryato nga lino nga bwe liri bwe liti bw'obanga buli kimu kyonna bw'okyegulidde n'olibeezaawo liweza miliyoni 3 oba 25 kati liriko n'eyingini zaako nga tekuli yingini nagambye bode yokka yingini yokka nakugambye miliyoni 16 eyaloni 20 horsepower 4 eyaloni miliyoni 22 kati ate ng'olina okubeera ne yingini 2 ze miliyoni 32 ne miliyoni 4 bwe zityo bw'oba ya looni ate ne mu looni nayo bamanya be banaawa tebamala gawola ate bamala kakasa ddala ng'onookola ki bonasasula ekyo kyokka kiri ku yingini zokka miliyoni 3 kati bwegateko n'eryato miliyoni 25 ze miliyoni nga 5 mu 5 ba 6
naawe ogenza ozifunye olireese kati olireese kiwedde litudde ku mazzi kyekiba kiddako olinawe ogenda obbijja waliwo akumanyi bamanyi ng'olaba bulabi kizinga nogaa kansonga awo singa bwekiro otuukako mwalo ng'ogamba singa bwekiro bwe kyali singa emmotoka ezigenda bugenzi mu kikuubo e Kampala nekubawo akabina ne batikkamu siwe kibeera sebo olina okuba nga ovudde wala okukola ekintu ekyo ng'abantu bakumanyi balabye enkolayo n'ova na mu lyato ttono n'ogenda ng'ogejjesa n'otuuka mu eryo ng'era naawe ddala olaba nga kyekyo tojja kuwa matuka eno ogenda oliteekeyo ojja ddireeta era ojja kufuna abafeera nga bakugambye erikole baabo bakwagalako enjawulo otuka olireete bakuleete ku bizinga otuukewo bakutunuulire batikke mu lyabwe okugjako nga lisigazzaawo ne bagamba mungu oyo alinza okuba naye agenda gye tugenda ne bakuwa bangi baziza bizinesi ne zibasalawe bati bwe kiri butamala kwebuuza kyekugambye tikiri n'oleeta gwe n'ogula emmotoka y'amatooke n'ogamba okuba walabye nga bagajjambala n'ogenda embalala n'otuukayo n'obagamba nze ndi w'e Kampala nga tebasobola kutikkamu omuvuzi w'emmotoka alina akaseera watuuka n'akola service eryato mukola ddi service yinjirize tukolako service n'eryato tuddamu ne tulisiiga langi ne tuddamu ne tujjamu embaawo enfu eziba zoonoonese uzito mazzi banzije nkikuddiremukko katono eryato lino tulikola mu mbaawo ez'emiti gye bayita omukebu omuti ogwo tegutera kukola fanica wa munju kola wa ku mazzi guwewuka ate tegwatika yatika omuti ogwandibadde omulala guyinza okugezaako muvule naye gwo guzitowa mazzi naye nga gukola omuti omulala kati bakola mu miti emirala gisigadde naye nga tegaba mawangaazi naye omukebu gwo gusobola okuwangaala naye bwe gubaako sayidi ekito wavunda ne baba nga weetaagisa lipeeya olisi nga kyetaagisa na kujjamu lubaawo lwonna oba okusalako ekitundu n'olusalako n'oluddaabiriza naye ng'ekintu ekitera okutwala omwaka mulamba ng'olikoze oba myaka ng'ebiri era toliwangaala n'oddaabirira n'osiiga langi n'ojjamu ebiteetaagisa kubanga mulimu emiti kati nga bulaba cross eyo nga gyate gwo si mukebu nga gwetaagisa mpewere oba muvule oba muti omulalalala emigumu nga gyegikola bwegityo ne giba nga gy'amaanyi ne wabeerawo egyo gyolaba bwegityo nagyo nga si mukebu gw'omukebu kusinga kukola mu mbaawo era gwa bbeeyi nnyo okusinziira nga bwenkugambye olubaawo ezo sente zenkugambye kati okusinziira ku lino eryato saizi yalyo singa olikubira omuntu ekifaananyi nga bweliri bweriti ng'olitisse full board liba litisse ng'ogerageranya motoka liba litisse motoka ki saizi ki oba buzito ki okuli eryato lino wemba nditisse musombebwamu fuso 2 fuso emagulu 10 motoka zibayita fuso tazimanyi sebo ndati zisobola kutegeera kanta era sebo era futo kanta ye fuso okay fuso 2 lyatodde n'ennyoli fuso 2 libadde ne singa nditikkira ddala nga sirina nnyo kyeneeraliikirira nti oba ngenda twalamu abantu oba biki fuso 2 oba kale emu n'ekitundu maximum ne bagitikka nenzija nentikkula nentikkemu negenda ndala nisigalawo basigalawo kakanta kale kati banaye byewunyisa nnyo byewunyisa ddala lwaki temukolayo kansoke nekino lwaki we musimbula ne we mugoba okusimbula bakweta bata kuba kusimbula era we musimbula ne we mugoba lwaki temuzimba wakatindo lwaki mugoba ku ttaka kiri expensive akatindo kali expensive okukakola temukugira ng'ekibiina kyammwe oba nga buli memba waawo omwalo n'abakakisente kawaayo ekyetaagisa enkola eyaffe ey'okunyanja ey'obunafu bwaffe twayiiya engeri gye tusobola okugobamu eryato nga lino eddene tubeera ne ze bayita ennanga ku nnanga kubeerako emiguwa bwe ntuuka wali n'ensuulayo ennanga ekwata wansi mu lwazi oba mu ttosi n'enyweza n'enkyuka
naye mabega mbeerayo n'omuguwa ne ndisika ne litunulayo ne likwata emiguwa egyo ne ngireega liba nga liyimiridde wamu. Mbuuziza ekibuuzo ekyo nga ntunuulira nsaasira bano abaana abatikka abantu. Kaakati awo ayita mu mazzi oluusi amayengo abamu gabasiga kibawaliriza abo nabo okubanga nagwo gulinga mulimu, kubanga kyandibadde kirungi nnyo omwana atalina waako, kubanga abaana abo tobalaba abo olaba gwe ng'osaasire nnyo. Mulimu abalina amaka nga we babaliisaako, mulimu abazimba abalina n'emirimu egirina gitegerekeka naye nga ssente bazijjawo era nga kitayagala nakulekaawo. Kakati kibanga agamba nti twandikoze ng'Abamerika bwe baali bajjawo slave trade ne baleeta tractor ng'esobola okulima, ng'esobola okukoola, ng'epaakinga, efuuyira, emirimu egyandibadde gikolebwa abantu 4,000 n'egikola omuntu omu. Kakati okitegeeza bano abo bafuniddewo abo balaga abo okusinziira ku nsi yaffe ng'eggwanga lyaffe oba bagobyeko emirimu. Era olowooza bw'oleeta ekiteeso ekyo kiba kinaayitamu. Kati ekirala sinsi tugambe amaato gano akati we tugenda bwe tuti wagendayo amaato ameka malala oba lino lye lyakoze leero lyokka? Kati lino leero lyokka lye lyakoze. Kiri kyenkugambye nti waliwo kati leero erizze ate lino lyo lyasuze eno ligenda leero, lisula eno ne ligenda, naye lijja lisula eno ne ligenda. Naye nga era waliyo agasobola bwe wabeerawo ekyetaagisa kwaga agavuba. Waliwo n'amalala galwa omukyala yali MP Kalo Nanyondo yatuwayo bambi eryato alituyamba mu bya transport era mwebaza nnyo ku kintu ekyo, mwebaza. Yatuwaayo eryato eryo litukwatiridde nnyo nalyo ebbanga bambi nga ddene, nga bw'obeera ng'olwazizza yatugulira eryato nga liriko yingini oteeka muteesi mafuta gwe n'ovuga n'okola kino ogenda ne likutuusa ne liddayo ate ne liba nga lirinda omulala, kubanga teyalinda gavumenti etuwaza ambulance n'ebirala. So nga ne bwe yandituwadde ambulance era ambulance n'emalwaliro agalabibwa monitoring nga gamonitoringibwa gavumenti nago gennyini olaba zibeerawo ne ziba nga tezikyakola nga zakwama. Kyebadde njagala okubuuza, temulina ngeri gye muyinza kugamba nti mwesonde mu kifo ky'okugamba nti kanziyite takisi, temulina takisi 10 ku luguudo luno, temusobola kwesonda ne mufunamu bbaasi emu nga buli omu ajja agikozesa n'addayo bwe bati? Ebintu bino byolaba byanfuna, biba byanfuna. Teriyo omuntu oba Abaganda bagamba tewali ayagaliza ya munne kuzaala ndosi. Oli ayinza okuba nga alina amaanyi matono ate gwe naaba nga ayagala weegatte naawe alabe nga gw'olaba nga ate aba amusitula. Buli muntu aba alina kuba nga akola bibye. Kitegedde nnyo. Kale kusinziira ku mboozi ndowooza ogirabye egyo nyumirwa tujja kuba tugyongerako naye tukyatambula tetunatuuka gye tulaga. Mpozi era nakusuubizaamu ko ekirala. Nakugambye okujjukiza nti twafuna accident. Baatuteekako twafuna contract y'okusomba ebintu ebikola omulongooti. Kampuni yali ezimbayo omulongooti naye ng'omulongooti ogwo gwali gwa MTN. Ne tusomba ebintu nga tubireetanga mu lyato lyaffe. Naye eryato eryo walumu lwe twalina nga eryato lye tulina ttono naye nga ebintu bye baleese byali bingi. Ne tweyazika eryato eddene. Mu biseera ebyo lyalisingako ku lino. Bwe tweyazika eryato eryo nannyini lyo lyafunye ate eryato eddala. Ne tujja ne batikka ebintu nga bingi ate nga bizitowa. Ne tusanga empewo, kiri kyenkugambye, tosobola okusanga empewo z'otaategese. Ne zitukuba ne tugwayo, naye nga twali tetunnaba kugwayo nakozesa nze kennyini kuba twalimu n'abasajja abaali bagenda okuzimba emirongooti egyo. Twali 6 mu namba
baali bana nga ffe tuli babiri, nze n'omukozi wange yali anvugirako. Twatuka wakati mu nnyanja era tutandika okuleeta amazzi amangi kuba lyali likaddiye kubanga ne nannyini yali alinga yali akoze eki akale yali ayagala gabeerewo abiri naye nga lino yali alituwadde nga ligenda kusigalawo nga likola naye nga ate akozeewo neddala ekale lyali ettonotono kubanga lyo lyali ddene. Bwe twatuka mu nnyanja wakati wano mu mazzi gatera gatukamu era ndoza gano twagenda okulanga eryato lijjula ne tukwata ebintu netandika obisuula mu nnyanja kubanga mwalimu buno obuyinja obukola kolas nga buli mu kira 5 nga buzitowa tandika okubusuulayo bali bapakinze mu bukiro 5 tubusuulayo naye nga amazzi speed pressure gye gayingirirako eryato yali nnene nga tusobola ate nga bali basena tusuula basena ne tutasobola kugira kintu ekyo. Kati tetwakola najja esimu yange nalina nenkubira ab'okukizinga kubanga ne twali tuvuddeyo Kasenyi nga sikyasubirayo nnyo obuyambi bali ne mbagamba kiryato lye tulimu lye tubadde tuleeta lyebika ligenda kugwayo mu nnyanja, tugenda kugwayo wabula tujja kubeerako kungulu obuyambi tubadde tubusuubira mufune eryato ettono gye tuyambe tufune obuyambi. Ne mbalagirira amazzi ne mbagamba bomba ojja jana mumuyite side yeno kati yandibadde nga mu west muyite mu west mudduke okumala dakika 3 ku yingini ye 15 horsepower 15 mujja kuba mutuuse mu kitundu kyetukola kyetulimu. Naye mbagamba saidi yeno waliwo ekizinga kye bayita Nsazi naye ekizinga ekyo kusenga omwezi gwali gwakamuka akatonotono. Naye mbagamba waliwo ekirala ekifulumamu kye Koome kibadde kikutteko obukwasi nga tekinnaba kuvaayo kyonna kyolaba Koome kati olaba buno obuzinga obwo waliwo bakizinga bayita Bulago ne Kimmi. Ne mbagamba akazinga Kakimmi kekutte ku Nsazi mu ssaawa ezo bw'oba oddukiddeeyo ng'ogenda Kasenyi ng'otudde mu direction e Kasenyi n'odduka edakika 3 mujja tusanga n'empewo ezifuuwa bweziti ne bweziti mutunoonya bwe muti ne bwe muti wabula munaasanga ebintu byonna businga bwe basanga ekintu kyonna ekibadde mu lyato ng'embaawo nga biki amazzi ago baba basobola banoonyaawo ne babakola ki ne babafuna. Kati nali namala maze bibategeeza nga nze nyambadde life jacket yange, omukozi wange yatalina life jacket, bali nabo bayambadde life jacket 4 ne mugamba gwe jangu eno life jacket emu egenda tuwonya abantu aba babiri n'ayagala okuwakanamuko ngenza kayogerera lyato ne ligwayo ne likka lyonna bwe lyakkamwalimuko ebintu ng'embaawo amafuta ebidomola ebyo. Nasalawo ono omukozi namugamba jja nkwateko nankwata yankwata kunyweza nemugamba bw'oba onkutte nkwatanga okola ki osambamu nga tumuvinga ojja kusobola okubeerawo. Kakati netubeera nga tukola ki nga tumuvinga. Omanyi kati bw'oba omuvinga ku mazzi kikuleetera mazzi okubanga gakusitula n'odda waggulu. Bw'oba nga tomovingako kiwandibadde ng'eri gravity force ekusika ekuzaawa ekussa wansi. Kakati olwa gravity eyo butakusika ekuzza wansi olina okusambamu n'oba nga omovinga ku mazzi kungulu. Ekintu kyonna ndowooza okimanyi bulungi nti ekimovinga gravity tekisika nnyo okuka wansi eyo ndowooza eyo gundi oginina theory. Kakati ne batusanga nenfuna ebibaawo nembimukwasaako n'ebidomola neŋŋamba naye nga ku ggulu ndaba nga waliwo ebimyanso ebiraga nti saayo n'enkuba eyinza okutonnya embi ate nensalawo nvuge ngende ku kizinga ekyokumbi naye nga nali nabayise nengezaako okuwuga okweyongera ewala naye nagenda okulaba nga nina tooki gyendaba nekirabika wali abavubi abaali bakola ki bavuba naye nga ati okugenda ku kizinga kiri kanoonya ate eyo tooki ebadde yakira awo gende batunoonya naye kyomukisa obulungi bano baasigala bakuba endulu benawuga ngende ndeeta obuyambi basigala bakubakuba ku nduulu bwe bakuba enduulu waali abavubi abaali bavuba okumpi ne bajja ne batandika obbapiikinga
kakati nze ate toki gye nali nnengedde nga nnoonya nga lyeryato lye nayise naye mpuga nga ngenda ku lyato liri era bano bakubanga toki ne bano ne babaddamu naye ŋŋamba liri kati bagenda okumaliriza bwe batyo nze oddituukako nga mpuga nkomawo gye liri nenfuwa ne ku firimbi nga ne lino ndimaze okupiikingawo bano eno tugasinkana wali era ne tulinnya liri ne tuwona twagwamu ssaawa nga 6 ogw'ekiro ne batulondako ssaawa nga 9 ogw'ekiro naye nga abantu bali mu kukaaba abantu baffe bafudde jjukira essimu yange nali nkyagirina mu ngoye zange ate bali abajja okutunona ng'ate amasimu tebalinaako airtime ne mbagamba mukyuse layini muteekemu eri ne bakyusa layini ne boogera ne njogera nabo ne mbagamba ffenna tuwonye tewaliwo afudde ne bali ne bakkakkana ne tuddayo eri ne tutuuka ssaawa nga 11 bwe batyo era ne tulipootinga kubanga balipootinga mu marini ne wa bamarini ne bajja ne bagamba tubajje ku mazzi naye nga batusangala ku kizinga nga ffe twatuse kyenvudde nkugamba nti life jackets ziri esobola okukutaasa naye nga buzito ki oweyinga mmeka ojja kubanga oweyinga kilo 10 oba kilo 8 life jacket gyolina ya kilo 3 gyeweyinga kyekiri kyobuuziza ku lya tampula mutula ku gundi lya temporary bwekityo bwekyali ekirala liyinza okubanga ennyambala ye gye yali agyambadde yali mbi eyafa nga yina ayambadde life jacket nga yali mbi ogyambadde nesituka tomanyi kyakkola so wadde ogyambadde ekuyambye okusitulamu wadde ya kilo 3 kubanga nze kilo 3 sobola ogyambala nempona kubanga mmanyi okuwuga kati bwe njambala nsigala movinga naye yajambala ye nabeera wamu eri gravity my force eri nesigala nga ekola kyemusika emuteeka wansi ebulira naaba nga alina kunywa mazzi ekyokubiri biyinza okubanga bwe balaba nti ayambadde life jacket bamwekatako abantu abawera 5 oba 6 nakyo kimuleetera okukola ki okukkayo kubanga tasobola kuwanirira bali kilozi 3 bimeka okujjako gwe ajambadde ng'omanyi ekyokukola nawe osobola obbawonya n'obagamba musambe munkwateko bukwasi bwoti naye ng'osamba nga nze bongerayo ofuuka ng'eryato era osobola obbongerayo naye si bonna kubanga nadda singa ebintu bibeeramu abakazi babuguutana nnyo ate era singa ebeeramu omuntu nga tabeerangako ku nnyanja era abuguutana nnyo so ng'omuntu abadde yali atambuliddeko ku nnyanja n'alaba abawuga ku nnyanja tapakuka nnyo era asobola okuwona. Tusooke tutunuulire awo. Singa obadde osaabaza tugambe abantu accident nejjanga eyo life jacket oba tolina zimala oba oli yalagajjadde teyataddeko life jacket kituufu first kabadde ki kayina osooka okukola akayinza omukuumakuumamukko? Ekisooka nnamba emu eryato bwe liba nga ligenda okusaanawo lyo liwoninga ekitali ku bintu birala ekitali ku mmotoka era bali ku mmotoka kyova olaba nga batempura eryato lyabwe batuka okwagala okuddayo ndowooza accident kwe yava kusuula nnanga nga tebannatuuka wali wennyini so nga batya nti lijja kwegoloomola lyato lyabwe lyonooneke so singa baalitwala butwazi wali abantu bonna bali bajja kubaako bonna naye nga eryato era lyandyonoonese naye nga kikiri kyenkugambye nti osuula ebintu n'owonya obulamu bwaki bantu ekyo kisooka nnamba emu. Ekyokubiri eryato tiliwoninga abantu bagamba yambala life jacket oba tukwate ebintu bino ebirimu tubisuuleyo kati ennaku zino amaatu getukola manene osuulayo ebitundu osuulayo kilo nga 5 neriwewuka neritereera naye bwe liba nga liganye kubanga ayinza okubanga bamwatomedde ejjinja tubeera n'obukugu obumala oba otomedde ejjinja lyato ne lyabika awawaabise nenkwata essaati yange wadde empale wadde andaweya nengisonseka wali awava amazzi fulo ekendeera okitegeera ne basena amazzi negaggwako neritambula nerituusa wetuli oluvannyuma nenzirayo ebintu byange nembyambala wadde bibisi tebibaako na buzibu. Ekyo kisooka ddala okuwonya abantu. Ekyokubiri bweba nga totegedde nga tolina tekebeereka ebidomola ebyo byolaba bibeera mu maato mu mazzi wadde byamafuta ku mazzi bisigalako
kungulu era omuntu yadde kirimu amafuta era kisigala kungulu era osobola okukwasa omuntu n'akikwata n'omukono n'akiteeka mu kifuba kye n'akyebakako n'asigala nga asamba bw'abalansinga kubanga oyinza kiteekayo nga okituddeko obuluzi ate n'okiyitako n'ogwayo naye olina okubalansinga ekitundu ekyawaggulu n'ekyawansi. Ekitundu ekyawansi ekirina okuba mu mazzi amangi, ekyawaggulu kibeera waggulu ku kidomola. Ekidomola ekyo kisobola okuwonya. Mulimu n'ebintu ebimu ebiflootinga.